Abayizi emitwalo na 3,259 be batandise ebigezo ebya Siniya ey'okuna eby'omwaka guno nga bitandise okwetooloola eggwanga mu Kampala abaddukanya amasomero mu ggombolola okuli Lubaga ne Kampala ey'amasekkati bakedde ku poliisi y'e Kampala Bukedde nga gye babijje. Basoose kuweebwa ebikozesebwa omubadde enkalala z'abayizi abagenda okutuula ebigezo bino nga n'abagenda okulondoola ebigezo mu masomero baweereddwa empapula ezibakakasa. Omukungu okuva mu UNEB Betty Nalukenge ababuulidde ku mateeka agafuga ebigezo. The first 30 minutes after the exams has begun is very, very critical. Make sure that your telephone numbers are on. Abasabye okunyweza empuliziganya wakati waabwe nabo bwe wabaawo ekitagenze bulungi. So let us have the vigilance, and the most important is communication. If there is anything that is not going on well, getting out of the norms, communicate. Samuel Ogwanga akulira enteekateeka ey'okulondoola ebigezo bino mu kitundu kino asabye wabeewo enkolagana n'obumu okulaba nga tewaba kutaataaganyizibwa. We shall also be staying to wait for issues that are emanating from the field. We shall not close this place immediately so that in case there's a problem we can attend to you. Abaddukanya amasomero nabo boogedde ku nteekateeka nga bw'etambudde ku lunaku olusoose. Enteeka y'ebigezo twagitandikako dda nga tubadde prepared bulungi olunaku lwa leero nga tetulina buzibu bwonna. Checking y'abaana tugikoze bulungi, tutandise bulungi. Enteekateeka ebadde nnungi nnyo. Ba-invigilators bazze mu budde n'abaana ne bakeberebwa. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kalule Musamba mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde Naggulo ategeeza nti ebigezo bitandise bulungi wadde nga waliwo obumulumulo obutonotono. Tugenda kukwata ba teachers bali etteeka lya UNEB libeera nga libakakatako tekaligamba nti omuntu yenna akumpanya misappropriating sente z'ekitongole kubanga n'abayizi bayiwandiisa basasula kati abakumpanyiza sente z'ekitongole sente za gavumenti bagenda bakwata baguleko musango gwa naggomola. Alabudde abantu okwewala abafere abagezaako okusaasaanya ebigezo mu bukyamu era nti anaasangibwa n'olupapula olw'ekigezo lwonna waakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Okutambuza ebigezo oba mwewala okutambuza okubeera nga mubeera involved mu kyetwandiise malpractice oba okugezaako okwagala okubbira abaana ebigezo oba okulabikanga atambuza akasasi wadde katuufu wadde si katuufu ogwo musango gwa naggomola. Asabye abakulu b'amasomero okuleka abayizi bakole ebigezo wadde nga tebannamalayo fiizi. Oniraataanyiza ku nsonga y'abayizi abanakifu Creamfield Vocation 18 omukulu w'essomero baataawandiisa. Abayizi basatu basigaye abayizi 15 nga tebeewandiisizza naye bategeezezza ng'obudde bugenze so terina center number kati nga kijja kutwetaagisa kuwonya center number essaawa eyo n'olwo procedures nnyingi. Okuva Mpigi ebigezo bitandise bulungi ng'abasomesa okuli Mulumba Badro owa Mpigi Mixed ne Najuma Ani owa St. Palikudembe Mitala Maria bwe bannyonnyola nti na bano bajja na kusukkawo mukolo obulungi oba tubategese bulungi nga bwe kisaanira. Tufubye okulaba nti ebigezo nga bwe batuukidde bikola nga tumalirizayo coverage yonna ey'amasomo gonna. Bajja kubiyita sirowoozayo kyanjawulo nnyo kyamaanyi kubanga my students are competent mbegenda okukola nga curriculum bweri competence based curriculum. Margaret Kyambadde akulira ebigezo mu Mpigi ayitiddemu abasomesa amateeka ga UNEB amapya ge balina okugoberera n'oluvannyuma ne bakwasibwa ebigezo. Wadde abasomesa ba arts bali mu keediimo Lucy Bagayinamungu omulambuzi w'amasomero mu kitundu agambye nti ekibalobedde kutandika bigezo. Ebibuuzo tubifunye mu budde era babitandise mu budde. Newankubadde olunaku olusooka lubaamu n'okusoomooza okuva ku senta nga ku station obudde nga buyiseemu olwa briefing naye era tusigadde tukyali mu budde UNEB bwesuubira. Mpepa ya geography gamazima abasomesa bategese bulungi era tubasuubiza ezokka
n'okuva e Kayunga ebigezo bya siniya ey'okuna bitandise bulungi era abayizi balaze essuubi ery'okubiyitira waggulu. Abakulira amasomero mu kitundu basiimye aba UNEB nga bagamba nti enteekateeka omwaka guno ebadde nnungi kubanga bafunye ebigezo mu budde ate nga bimala bulungi abayizi. Kwegamba abaana baffe leero tebatawaanyiziddwa, tebafunye pressure, ate guno olupapula teruweze, ate badde bagende bakutubopinga. Leero buli kintu kyonna kibadde kirungi nnyo nnyo. Betwogeddeko nabo okuli ne Joshua Balimaze boogedde nga bwe bitambudde ku lunaku olusoose. Abasomesa b'ennaalinya batuwadde buli kimu kyonna batusomeseza baneetebaza maddamu penyangudde bageza ogamba musimanyanga musigaza edakiika 3 nga nze namaze dda bisaamu buyisa